Bruno and Christoph Panda shows up as again in the next few days. Tumale to Bana Uganda Bwebatyo babera. Chenna Gambia walintu we nafiru. Bachamukiriza. Kati batete bajja kulaba Bruno ko oba gondi oba Christoph Panda. Bajja kulaba yani e good. Tujja kusanga ko live next week after this week ngerika abantu 10. One of those two. Era Bruno ke kyasoko okungamba. Christoph Panda alimbyemu. Yandize wano abantu netwe kubana bebifananye abantu bazzo kuwagira webasi because ya Christoph Panda ebyani abigamba Bruno ne Mirundi omanyo okuva show yatandise tabanayogera kuli nya lyange bogera kuli ya Christoph Panda emusoyo lwacha mmanyira ne mugatuma yakana agedika mugaye nawe akuyisemu takitofu kyabali bakola kyali kishamu because kyapanya nabali bajja okugira abaira bali bazerwa Bruno kenaye Mubayinza kuwa kazindalo to talk about Junior. You bring Shalom, who cannot even write a 2-page 96 story about me. Mulekero kutwesiba, oh my God, like my friend. Neti gambo friendship kyalaba. Ante the puzzle yaine ye motoka yo no wangandoza yemwe wanyi najiguze. Nesigaza nene ate yange. Obayinza ebera nnyo mu competition n'abantu nga tebamanyi. Nagule embwa bagita Shalom. Nenjira gebifananye embwa yange nagira gebifananye yekagwe najja mu kasuku nenjigamba dog Shalom mbwa yange kasuku yeto mulumanga bano luma zino ze bayita batya modern time. Ononya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo yanjawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale nyongero Bana iza kumukutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero Bana iza ko yonna gye musinzidde okubanga mutulabira. Musajja wange Jose extra twatudde dda twali ku kamera tugenda kubanga ate ensonga zonna tuziyisaamu mpola mpola olweyo mu kaseera kano. Munzikirize nebaze ba sponsor baffe aba Modern Tiles abagamba nti Modern Tiles the tiles oyina okubanga okozesa mu njuyo gwe ali mu kuzimba ali mu kukola ebintu byonna nakosa Modern Tiles nungi za mulembe ziri ku mulembe oguliko simanyi otaba ogenda beera mu nsi eno nga tokosa Modern Tiles simanyi nyumba yo bwenaggwa nga toyina Modern Tiles. Fine. Anti bakuwulira. Bebampulira. But it's okay. Ncha munonye ko naye ndi mu interview nja kukubira. Atugende wano ku Citizen ekyanjo. Kale 11 kale 7. No yennyini. Kale. Sabonze tojja kungana kwata my phone calls. How are you, Junior? Uyina engeri gyontunuddemu nga nkwata simwene simu sebo tezikira. I'm a senior citizen in this country. What if the president, there is a coup d'etat in State House? Togana nga kwata simu government bayinza ogiwamba. Waliwo omwana yabadde ku internet n'agamba mb'otambulira mu kifaananyi kya taatawo naye tolina kye waakozeeko yadde haafu ne mutunuulira abantu. Anti kati olaba ALLANCRUZ abantu baffe obutamanya mu ggwanga lino gwe bulwadde obusinga. Abantu bangi bambi bo kubanga babonaabona oba bayita mu mbeera ez'okusoomooza balowooza ALLANCRUZ nti eggwanga lyonna we liri. ALLANCRUZ kankubuulira abantu balina essente mu ggwanga lino. Ate abantu bayina properties edalisi kimanyi nti abantu ennaku zino bakola beekwese. Nakitegedde waliwo mukwano gwange ali mu mawulire omwo. Mukwano nnyo gw'omunene omu gavumenti. Yagenda awo kambeere Pacific Saimo owabokedde. Yali annyumiza n'aŋŋamba Junior abaana kye bankola nali ninawe ntudde nga bagenze ku nnyumba ye gy'azimba yetunula ng'omuntu bagikube mu mawulire naye nga bulijjo abantu bayita ku nnyumba Saimo omunene ono wabukedde nga gamba eriwo minisita azimba Saimo ine ennyumba etunula ng'omuntu kumbe ye
Sema ina nyumba tunanga Tuzimba. Kumbe ye. Yali asayimochi. Abantu baina bakoze ebintu bambi. People are making ends to meet. People have money. Ate otunulira abantu katinga kasuku. Kasuku omuntu ayinza omulabirawo n'amuzalawo. Naluza nti abeerawo atula mu buti. But the man is doing okay financially. Ira kati ffe tubete tulina sente tukubira kasuku. Anti kati bwati osiranidde ku kkubo emmotoka ekutomedde kasuku will pay. Wai kano wakalabye. Nga tetunaba kolekera kyatulese olwali onja. Bino ebya Brunoke. Nedda Junior tolya Junior akoze akalangwe. Kulwaliro ku ssaawa 4 platform. Sholwaliro. Agenda kuba bambi atandika programu eyitibwa Ekibozi. Ngenda kubasaba ffenna naye ejja kugwa. Sebo. Ebyo gwa bimanyi. Ne Junior lwaki oyagaliza? Ande abantu bwe mbabuulira amazima nga bagamba Junior oyina empisa embi, Junior talina mukwano, Junior mulogo, Junior tayagaliza, because I tell people facts. ALLANCRUZ ebintu by'okusudiya abantu nga bantu baffe ne tutababuulira lwaki beesanga mu bizibu bye balimu every now and then. Because guno si gwe mulundi ogusoose Bruno kafuna ebizibu. Nze ni mukwano gwa Bruno Kenyo. Mukwano gwo lwaki omwogerako? Lwaki nkola ki? Lwaki omwogerako bwoti? At times abantu baffe okujja wano okumugamba ebituufu byayina okuwulira okuwa amagezi eddembe lyo. Ate amagezi tegalina kifu. Amagezi tegalina kifu nti okuwa amagezi olina kugenda mu kyaki. Nange ssebo nina abagampa. Omayiti omuntu asobola okuvuma ne weekaza naye nga gambye mazima. Noddako ewuwo. Bopwani yagaa nti tubakubira ennyimba ne babuziwuliriza mu kisenge. Yes. But Junior, you can't tell someone ngoli akoze platform ye bambi ate nga kwagenda okuliira oba kwagenda okufuna ekiddako alina ogamba omuntu mbu bigenda gwa. Kati otandise omanyi kati eyo sympathy card you can't tell someone whom can't I tell. Manyi kati ALLANCRUZ mwine ebyo ebibozi byemwe olika nti omuntu wagenda oliira ajaliirako ewalala. Do they serve food on TikTok? Nebi TikTok esasula mu Africa. Wakafunayo mmeka gwe togiriiko. Kati buuzanza gibadde kayina ne numbers nakafunayo mmeka nothing. Just temwagala bulira nsi mazima. Just era kati nja kufunirako platform nangireko company ziriwa. If a man like a Palaso, MTN nsobola omumma akalango. What about you? Oyina ba followers 10 bana basibe ebitutwa. Sebo nedda gundi Bruno ina ba followers akadde kamu gwe togokaweza. Jayo account ya Bruno ketu jeye yange. Omanyi nagenti ignorance. Zino ziri meka. Zino ziri meka. Ati zino ziri meka. Ejo giri emitwala 5. Ayansooka okujja. Lwaki weesimba mu baina ate kugambye yansooka ate n'ekyo ono stasebo okusinga ate n'ekyo okubiri era kyotamanyi wano osobola n'okusasula ne bakuwa alabayo leka nkubuulire nze sigaana byoyogedde but I'm trying to educate you. Osobola osanga omuntu alina 1 million followers naye nga ate bw'akola video tezituuka na mitwalo 3. Omanyi lwaki? Osobola okugula. Kati labayo. Kati labayo. Njagala ondage mu video ya 1 million. Muzize. Video yachi? 1 million. It's not a must. How to reach? Yeraga omuntu ti omanyi mwe temanyi ku interpreting social media. Nina abantu bemanyi bazari Zari tali koko TikTok. Kwali. Ta postinga. Aina 3 million followers. Outreach here reaching at a day video. Because he's not a regular poster. He's not a content provider. Okay, Palaso. Lete ya Palaso. 2.8. Zari 2.9. Yes, that's a Bruno okay. Yes. Katilaba outreach. You can't compare. Atilaba yo. Ati kubuulira. Nti numbers zali nako. Bwakola video bameka abagiraba.
wali oyinza okuba oyina kati leeta Palaso zali tumulabye miliyoni ki 2 mu 900 kati ate zali ye teyagula ziri organic ndabye outreach ye y'amaanyi ayinako ne miliyoni 2 nga video aha meka zino Palaso 1.1 kati genda ku video ze zizo mitwalo 14 mitwalo 5 ku miliyoni emu eyaba followers inainako emitwalo 4 wano meka ebiri mu 13 kati labayonza atenze gwasinga kati ateze musinga kati kintu kyebadde kugamba gino giri emeka ebiri ena mukenda wano tuli meka esatu kitundu wano tuli meka ebiri mukaaga abiri mu mukaaga wano tuli meka 16 kati musinga ate Palaso kyebadde kunyonyola ate gwe tukitegedde nti numbers zolina yes naye abantu balaba nnyo naye abantu bandaba nnyo ate okusinga ate Palaso ate nga wadde asinga following wali nti tikale eriko 1.1 million nze nina 5 ba followers nate ze bandaba nnyo outreach kati okapani webekuwa akalango ekyo kyetunuulira kubanga emanyi bino ebyaba followers tugula bigule waliwo app gyosasula ne bakuboostinga ALLANCRUZ internet eno ngimanyi omugenzi yisima but what I tell you omugenzi yisima lwaki bamuwa lwaki yali w'amaanyi outreach isima teyalina ba followers bangi outreach yenga bwakola video it is shared olabeno outreach yangenza okuba shiyange ne abasharinga ku pages zaabwe muno mulimu abalabya abatali bange kati ekyo company kyetunuulira bakiyita information analytics but I doubt if Bruno bought kuba azazi ba following eyo mpona ati sigambye eti yagula. I'm not discussing Bruno K. Don't limit discussion on Bruno K because most of you were ignorant like you. Chenatalisena choti mu Uganda ignorance is a disease. Tubeera mu bintu naye kati tubimanyi kati bikunyonyodde n'okola ki n'obitegera. Nze muzeyi wange we yafa bambi nayina outreach mu ggwanga lino nga nkola video ne zikwata mu miliyoni 5-6 nenga abali bandaba basigo bujisi tebali ku page yange nga siba viewers bange but people used to share on their platforms abalumiridwa abagala okuba embeera gy'oyita era we namalo okuziika outreach nekola ki neka because now they were nere bakugoba mu kika outreach yali ki yali nene nate bwe naddayo ekikabwe kyanziza tebate outreach atete yali nene nga bangoba kati bane Uganda baagala ki we bangoba mu kika there were many people when I was brought up back mu kika nobody talked about it mwagala ki kati nentegeera kitegeeza ekyeto kimu nti social media ne internet eyagala byonoonese olimba tuteekangayo ebirungi tuteekangayo nti oli hole nti osaba bw'oteekayo video ng'oli mu church n'oteekayo video nga weeyambudde gye weeyambuddemu n'abafaaza ate babeerako even the religious leaders will come and watch ng'obadde okibayita bw'oteekayo video ng'oli mu church ne ba religious leader tebagiraba ne balinda weeyambudde. Now we are going to miss for the viewers that have been watching Champanya, we are going to miss the show. Nekyagwisiza Champanya biri ebintu bisatu tenagwa byenjagala. Yes, Amelia. Hello? Mbadde shootinga. Yes, it's okay. It's okay. Nyenda kubuulira. Togamba mbu Champanya yagudde tenagwa. My boy Christoph Panda yali wano agenda kukuba show ne Bruno akube show. Just show zigenda kubeera 2 nga tulondako bulonzi tulabewa. Kati olabe ebyo bya excitement. Just give it 4 days. Bruno K ne Christoph Panda show zabwe zigenda kola in the next 3 days. Tumale tudde Uganda Bwebatyo babeera. Kyenagambye wali nti wennafiirwa bakyamukiriza kati no atete bajja kulaba Bruno K oba Gondi oba Christoph Panda bajja kulaba yani egudde era of the two buli omu alwana nnyo because katuli mu bato ya who is who leero nno lwekigwa bato yani
Who is who? Ani abadaleta abantu. Tojja kusangako live next week after this week ngerika abantu 10. One of those two. Echi? Nagambye erigwa yagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 oba plus 4 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Kategoriani Josubi. Towasoma physics, action and reaction are equal but opposite. Kategoriani Josubi. Egenda okugwa. What's your take? Lekanda be. Tutandikire wano. Sheyo obadde ogiraba. Eriwa. Eya champanya. Wakyalako. Sikyala ku channels aba content provider. Bankubirako essimu ekironga nebasa nembavuma. Bani. Christoph Panda ne Bruno. Nga bakyaza kino ekiwala kye nali njagala kye Bridget Maz. Zetabankubira masimu kiro. Amayinze tebambuukirako. Saa musanvu gwa kiro ndine mukazi wange twebase ngojja. Nemugawe gwe. Oyina omukazi? Oyina omukazi? Ate mbadde nsula nina baamalaya. Bosi bakazi. Kati mbakubira. Ani yakubira? Ani yakubira? Bruno. Ngagga. Hi bye brother. Tukwetaaga wano. Muga blaza era owonye yekwe kebigambo byobuwemu bye nali ntadde mu kyemba nzo simu ezenkubirwa ekiro ngungamba kitangaza okidde ne internet tugenda gibeerako tya ku saa 7 eyo 8 nga tewa champanya taliiwo ate bonna bajja kugwa in the end omanya abantu nga babamanyidde nga mukola mwenna katulabe ekyatuuse ku Simon oli omuwala ye Pafu Daddy Happy Powers nze sibamanyi so yonna kasitazaala toto yava kwanika ati n'oli nga bafunyemu obutakkaanyi bonna baagwa kwani yabigamba ate bakyakoleerwa nga bafunyemu obutakkaanyi bafunamu obutakkaanyi tewabitegeera ne oli gundi munne olutawo lwali lw'amaanyi awo era mukama bwe kenikalisa nagezaako okuluyingiramu awo zaala awo bamwadde zisasi pensoni tewabitegeera natuuka n'okulopako zaala nti ajja nankubira eŋŋambo byakyali ku next media awo ng'abantu bayita mu nkubo naye ng'ebifuba biba buguma naye nga balina okujja bakole kuba balina okulya wali omanyi nti buli gokola naye aba mukwano gwo abantu bakyawagana dda naye munnange agenda n'atunulamu nalala ekitegeeza nebya Bruno ne Panda wabirabirawo obadde omanyi nti byakatandika Christoph Panda yakugambye nti baleeta idea yaleeta idea eyaki eya champanya eyakola charity wuliriza Kristo yagambye era banaye mwamukotinza Kristo yagambye yali ku live ye ne Esther Mutesasira live ya champanya bwe yatandika n'abuuza erinnya tujiwe erinnya ki live eno ati kakati era Christoph Panda is a fake guy is a fake friend live eyo bwe yatandika ya champanya bakkiriza bakole bonna the starting point is not important Bruno and Christoph Panda accepted to work together you think after that live eyo gyogambye tebaddamu kusisinkana ng'abantu babadde teboogera omanyi be badde boogera they accepted to work together but the problem eri wano tewaliwo ndagaano there's no agreement it was a gentleman's agreement ye Bruno Kengaluza akola na mukwano gwe topitano ne tukola show kiba kitegeeza ati oguza omutwe gwange kino tukikola lwa mukwano ene ncho solo kuna John yatokola ki todda okisegeera kakati bwe kiri nina endagaano ne channel yo
era bwongo banyizo genda ne kalakasa ate ongobi tukikola lwa mukwano ozigira tosasula sikusasula ne bwonkubira nvuga ne kola ki nenzija kati bya abantu bye batabawala obudde bwange amafuta gange ozigira ebyo abantu tebabibala kakati bwakirizo kola ne Bruno K that means bali bayingidde mu luzungu tulina kye tuyita mutual agreement mutual agreement tulina kye tuyita social contract social contract ye agreement etaba written ne society omanyi nti waliwo abantu abanvuma kubanga size ku live kituufu gwe ALLANCRUZ nga tukyatuteerayo obuntu olisi takusasula takukulira data ne is wasaininga social contract about you know back oyina baterayo mbubo baseke ebyo bitambule. They don't even care what you go through to get these lives or about these interviews. Kati we Charlie Christoph Panda is just being fake. He's not. But tegera ekyokuli we bakola bonna obanga okola n'omuntu ng'abantu babaagadde nga ddyo yammwe bajagala ekitegera that person ate tokomawo kwogera ebyo kati waliwo steps kiki ekyamuleetedde okwogera ekyo about ownership who owns because TikTok eri funny TikTok teringa basaze video nga bo batemera wakati okitegedde but I'm telling you this Christoph Panda teyakyogedde mbubi Christoph Panda nze namubuuza ne mubuuza champanya according bye tuwulira kigenda kati nawa genesis y'ekintu engeri gye kyatandika in good faith ekintu kyabwe bonna anti buliriza yabadde awa because TikTok account bwe tubanga tukola TikTok live TikTok teringa TV ojja noteekayo channel yo now noli no naku addingako you come with your followers too Bichigira era Christoph Panda asigazizza abawagizi be ne Bruno kakola ki kwa era wali TikTok mwene balaga boyina bakulaga zo nina bagesi bechaza kuyange ngate ba follower beba aba mulaba banji kuyange nganze nina 900 nga yayina 1.1k Bichigira so ekintu kyabwe kakati we bakola concert nagendayo ku champanya festival obutakanya bo bwaliwo era mbumu obutakanya bwe nalaba Bruno K alijjo ku ground yatuuza abantu musajja wattu nga bw'omumanyi era Bruno K kyasooka okuŋŋamba Christoph Panda alimbyemu yandize wano abantu ne twekuba nabo ebifaananyi abantu bazze okuwagira weebase because ye Christoph Panda ebyani abigamba Bruno ye Christoph Panda yali mochi mulomu nga yebase nga Bruno yali active tatu yao inze Bruno K tutudde Bruno nanga ne Mirundi omanyi okuva show yatandise tebanayogera ku linnya lyange bogera ku lya Christoph Panda emusoyo lwacha mmanyira ne mugatuma yakana kageduka mugaye nawe akuyisemu kyakitofu kyabali bakola kyali kishamu because champanya nabali bajjo okugira abaira bali bazerwa Bruno K naye sigira bali bazze kula abantu babiri agena baite bamuyitamu anti kyekyo Christoph Panda kyeyagaye mbu bali babi ba MC ku interview yammwe yageti yabaleetanga bali potinga we kati indirect yabaddamu accusation yono nti bali tebakumanyi bali bamanyiza go walabaki misunderstanding kakati batuma yakana aba kati abayimbi bonna ata bajja kusimu ya Panda yali aba coordinating era Vinka bwatuuka n'okutuula teyatuula Vinka nga Christoph Panda ayambala Bruno K tannayambala kiva buze Christoph Panda nti omaze okwambala nga munna ate tannakola ki n'agamba kale ke tumulinde Bruno K naye n'agenda n'ayambala ne tugenda ku stage ne bajja bano aba Galaxy kati Galaxy team ng'emanyi omuntu ogu Panda na Bruno K kale aliwo bubeezi bali baddeko wantu ng'oliwo bubeezi era nga Panda kyayogedde nti yajjanga like any other what good manyi naye we nabyogeraawo abantu ne bagaya Junior tayagaliza ayina olugambo nze katunayankola simanyi kulimba
Kati nze abantu mbabuulira amazima nze bye nalabira nagambirawo Kasuku nakubira Kasuku ne mugamba nti abwe basigala nga ba mikwano ku kye nalabye ne mugamba n'omugamba nti Bruno ke baadde tebamuyisaawo twakyogerako naye Kasuku ne baagala okwetikka Kasuku nenvaayo nenkiralifying nti nze yakyogedde kati nga bana ya ssente nejja sente ate bazigabaniraawo anti Bruno ke kyamunyiiza ono yali afuna mu linnya twali tukozeeko ekyetuwamu gwe ng'okibenefitingamu nga nze sikibenefitingamu nkubuuza ekyanyiiza Bruno ke si ze ssente ono ze yacollectinze this one is benefiting from the program and the name champanya which Bruno thinks they own it, two of them. Now this one, era interview ya Crystal Panda ya CRUZ. This one is owning. That's where the problem is coming from. Gwe nawe ne woba gwe. Nga chaliwo mukoze ekintu wakunganya wali sente. Atembwe amalembo akutolereko. Yamuwa mmeka. Simanyi. I lwaki teyazogedde. This was. Gwazitegedde. Nze nina kye sitamanyi. Zawede meka? Yo nakedde nako mukubire wano. Ani? Bruno. Amuleke. Yakedde nako nkubira ne sitamukwata. Yakubidde wa. Anze Tamale sirimba. Abantu badda wandi yono si yono Bruno ke msawa meka. 5. Dikira indi call sawa meka. 5. Aha. Nida chikabiri mwema. Ne mojjako. Lwaki? I'm not in the mood of hearing who did what. I'm not a judge. Wama kati gwe soko tubuulire kale. Siri mu modo zewuliriza. Kuba kati gwe who did what. I'm giving my opinion. Kati gwe ngaye mwali mu boys dormitory. Wama Bruno muntu kikachi wama. No, Bruno is a loving guy. He's loving. He's very understanding. Bruno is this kind of guy you can have a conversation with and you feel you have somebody. His heart, omutima gwe teguyagayaga. He's not so desperate. Ne waba tayina. Kitegera. Wali abaddeko n'abantu ng'okola naye. Omugulira emmere nga bana abana bemukola nabo. N'atuuka ekiseera ng'akubanya emitwalo 5 n'atondamu kamera ate badde. Desperate. Nti bidabyo badde omukolera tabikoze eki. Asaanyizaawo omulimu lwa mitwalo egyo. Ate Bruno si bwali. Bruno weakness gy'alina emuleetedde obuzibu eri egyo. Yagano setting up boundaries. He wants to look good to everybody. That's his problem. Ayagala nnyo okubeera omulungi eri buli omu. Yekiriranya. He's not like me. He's not assertive. Nti kino sikyagala, kiri sikyagala, bw'okola kino nja kukola kino. Is not a war-hardened. Yeguya. Twani boys obi twali bamujoga. Bamujoga nga nga bamujoga nga bamugeya. Nga bwatamanyi kuyimba. Mu boys dormitory. Twali twegeya. Ngera nange mbasiriwo banzirako. Kasuku yekaya atabirimu. Naye basigadde awo nga bawoomerwa engambo. Zibasanga ne kabalaza. Naye nze nga bali ku support abaana abo. Baina shisha. Nze bagenda ewa mugagga amene banga mpunye ebigere enfuka ku buliri. Ani ekye yakyogera Junior? Bonna mbamanyi. Mpunye ebigere enfuka ku buliri kye batayogera. Oyo Junior ajja n'ebiku mu gurupu tufuyidde amayumba gaffe tukooye. Junior yatuleetera ebiku. Era nalabye nga Shalom alayira taliddamu kukola naawe. Wabula nze nkubulire tombulira mwana oyo kubanga you kill my appetite. Shalom yalayidde. Alayire. Walabye video? Wamulaye ne Kasuku? Nze kankubulira ALLANCRUZ ankowa. And where you're going Junior, people oyina okubanga weegendereza. Junior, you're losing friends. And you're losing friends. Oh, God must be crazy. Like, are they my friends? Boys don't twegenda kuddamu togera bamu. Seriously, linda mukatono. Okujjako okwesiba ku bantu. N'okumanyira abantu.
ALLANCRUZ nga nayise mikwano gyange Shalom ati Christ be Lord. No, you guys were close. Like okola n'omuntu nga bwe tubeera wano kati nga oyita mikwano gyo ejje kuyambye mulamu ng'oyitanza osobola okumpita nga mubayinza okuwa akazindalo to talk about Junior. You bring Shalom who cannot even write a 2-page 96 story about me. Mulekere okutwesibako, my God, like my friend. Nekigambo friendship kyalaba mukwano gwayinza okwogera ebyo. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samusanga, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0709699004. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. That boy, He's not a boy. omwana oyo atabanze nzolaba ndwawo nnyo okutamwa omuntu naddawo ne full figure. Mwaddawo Okisegera naddawo naye ne full figure. Full figure okuddawo naye Genosale twali twogera nali njogera naye nampandiikira naŋŋamba gwe ne full figure muyina buzibu ki kwa mbalaba mubeera mukola ki nenjogera ebyange ne full figure naye ne bakola ki ne bamutaagingamu naye naakola ki Geno n'atusindikira muwala we atutabaganye bamwita Brenda ne tumeetinga ku hotel eri eyo Ntebe kwanga nze ne full figure fena twalina appointment ewaaki wa Geno ne tumeetinga ne twogera buli omu n'ayogera ekyali kimuluma ne tuddawo nenvaayo. I made sure I tell everybody in the boys' dormitory what really happened. Nembagamba bannange, this is now beyond me. Okay? Ekyokubiri Geno mwetaaga nnyo n'okusinga okubeera mu byentalo. Ate nga abantu baji bali baŋŋambye tebakola ki ebintu bino tebikola ki tebinkolera. Neŋŋamba nti omanye ebintu ebyo okambiveemu. Netuddawo ne full figure. The next morning oba tewayita na nnaku bbiri Shalom yatuula ne Frank Ntambi talina kyayogera. Shalom n'asooka nkunkumula bw'ati mu Sunday Nation gye bakola. Obwavu kibi tukole nnyo sete atuuze maama we n'otudda maama wo omwana yanjogerako ebigambo gwe nali ŋŋambye because I notified everybody. And mu interview Shalom Ntambi gye yakola ngali oba wasaimo yagamba Junior is one person who calls everyone. Nze kitu kyonna ekibirawo bonna mbakubira nembengejinga. Bwamala okwogera ebyo ebintu nze kyannuma kyokka. Don't talk about my mother. You can choose to talk about me. Nze sogera nko ku maama wa Shalom muwe ekitiibwa. Mwasoma wenna? Yes, twasoma Feneseta. I was head prefect bwe navaako. Waliwo yaddako ba Shalom naye naddako. But Shalom was also head prefect. Waliwo waggulu wa Shalom? Yes. Mu class? Nani mu senior classes bbiri. Why he was in senior 6 ngali mu senior 4? I think. Ng'oli mu senior 6 nga yali mu senior 4? Yes. He was in senior 6 nga Shalom ali mu senior 4. Senior mukulu we bana. Yes. Samweyisaako bubi. Era Shalom bwe yajja mu bino ebintu bya media he supported him wandaba. Okigira nga I take him as a brother. Bwe yayogera ebyo ebintu. Nenkwata essimu nenjikubira Kasuku. Nemugamba Kasuku mukwano gwo nayogera bw'ati to make me look bad ngate nabagamba ekintu kino wajja kyatandikira. I thought he would apologize. He didn't. Did you call Shalom? I have no. Why should I call him? He's supposed to call me because he got to know Kasuku told him. Kasuku yamugamba? Yes. No wabati yamugamba everybody called him. But Shalom yabadde ayogera kakati bwe ndaba nga ta apologize nze. I reacted.
Omanyi mwine ekintu mu Uganda when people react to debating but you don't discuss what has caused their reaction. Segera. Nze nengamba nti ebirala byonna Shalom yandibyogedde but don't include my mom. Sogera ku mukyala wa Kasuku wadde bazadde be because I have that respect. Bino bye tuba tukola bina we bikola ki? We bikoma. Segera. He didn't. Nayogera bigambo bingi nnyo. Awo be yabeerangamu nga bajja babingamba. Of course I started reacting. So kakati neewuunya. Kata boys dormitory negwa kati ate yo boys dormitory okugwa. Byali bya sente pazo yasala sente zaabo omugagga amini buli omu yamuwezize buli omu n'agenda nga amutema sente no twazigabadira daawo awo maka awo wennyini awo wensanga Bruno ne pazo nga bakutana ekisawo kya sente zali milioni nga 10 Bruno ne pazo ate omugagga amini be bazikimayo Bruno ne pazo be bakimayo sente Niwo mugagge munyonyo. Shegeza mwali wano mwajja wano mwenna. Nze nabasangawo wano ezange nazifunira wano. Kwa enze omugagga yampe milioni 17. Bwape milioni 17 basoka leeta ko 5. Bambi nembeebaza nenkwatako milioni emu n'ekitundu nenjibawa. Appreciating them. Baba wameka? Nze bampa 5. Andi nga bo mu kisawo baba wameka? Bani. Ba Bruno ne Bruno zibaita. Zalinga milioni 10. Zalinga zali nyingi because omugagga nze yampa 17 Kasuku 8 ywadde yazizira Ntambi 8 Shalom 8 ezemeka Bruno 8 Pazo 8 zemeka ezo so zali milioni nga 10 bana sangawo bando za sente nga bakukuta batuyanye nga Pazo atudde abala kapapula kapa alo mwana oli ayagala sente yaleta ne mukazi we nze Pazo nze nati abantu yaleta ne mukazi we asibera babandi zabalono zasiba nga bakanuda maso balinga empologoma ina nani sente nzibu ate byogera tebyali obaali awo mukyala wa Pazo Bruno nzija bapezanga obutaano nkwatake mu kitundu nje bawa nga amasimu gagera okunzeta wano Shalom n'entambi bakuba mutuuseewa nga tutuuka sente nga meeting etuula Kasuku Ntambi enze Bruno fena tuweddewo boys dormitory nga Bruno ayabya meeting katona ebifuba bibabugume wabula we batayirwanira mu meeting eyo katona ebifuba bibabugume ani nani Paza jayo sente yataziwera. Kasuku amubuuza Pazo kyokoze kikyamu. Okwata ku sente z'abanno. Buli omu andi muwadde zize n'akuwa. Mu mutima ki? Mulungi. Mu mutima omulungi ye maama. Nga buki nnomni. Tewali. Jessica kakade kawuka. Mu mutima ki? Omulungi. Okisegeera. Ko Kasuku wekiba kiri bwe kityo. Nze sente nzizize Kasuku yazira sente namutya. Yazira nakwata zonna nazigabira Shalom n'entambi navuga emotoka ye n'agenda natusigala wonze Bruno ne Pazo nga Pazo n'agamba bazizira azizira omugagga we ye yakatuleeterayo mmeka bwatu bwe yayogera tenza nnimba ye yakatuleeterayo mmeka era munene ffenna ne tugenda mu masaaji oludaluli lukola kati wategera otya nti bakuwa 17 ati omugagga yankubira ekiro omugagga yagamba Pazo John yamwe namba yange Amini nankubira ekiro omugagga zalina sawa 3 nze omugagga Amini John yankwagala nnyo nalinjagala nnyo taatawo bambi mwebale ebiki nkongedde milioni 10 bazimpa kironze nasibulera saabagamba tatenze bampadde endala era nalinnya bulinnya moto tingo ogenze mangu nti ewaka ninayo omwana ayonka nga waliyo sister wange yansuulidde omwana ayonka nembalikawo kati boys dormitory egenda nokomawo nalabi batuuza akakiiko naye togenda kubamba I wish them the best nzanaga nti njiwalamu I swear on the living God nekyo nache wakola Shalom ate kubanga yakunaabye
tali kuddira ate nze nimba kamalo nonya wano ati linda ko ne botaka nonya anti eri abatakala ne botaka nonya abadda nyamba ki omukwano guba mulungi eki omukwano guba mulungi ALLANCRUZ nene mikwano oshegera abadda nyamba ki buli omu atuuleko ewaabwe. Ladies and gentlemen, wange gwe yayogerako teyali maama kyokka bannanga abavubuka bewadde empoto Shalom yakavuma abantu bameka bote balina bamaama baabwe oyo omwana akyali muto omulimu gwalimu mukyamu Uliro obugwagwa byayogera ebintu ebyekito. Nzigirako gasiya. Don't tell me that crap. Mbo yagende wa mama ina akaba. Owange gwe yasoko okugera ko yali mama. Ati kizibu kya hypocrite. Ate wano badde toyogedde nti naye wayogera ku maama we. Nayogera ku ki? Ati sayogera ko ku maama we agambye yagende wa mama we na akaba. That's what he said. He did say that I talked about his mom. I cannot talk about his mom. Mama, I respect him. Kwa mumanyi de banga. Witwainga tuchasomele setanga mama mumanyi. So mama Shalom banga mama. So anamuisa mama. Sisobola. Okubeeranga mweru mama. Sisobola. Tosobola kola ki? Sisobola kuddauna mwana oyo. Era nagamba Kasuku, we musanga tudde n'entambulya wone nyenda. Nze nali nkyayeko Kasuku because of that boy. Ne mugamba nyenda kuva ku channel yo. When nafuna accident was at Kasuku twali tuogera. Namuga Shalom byonna abikole. Ati fena tumwagala ne basendi amanyira. Gozazeze kata mwagala. Ne basendi babati bonna abavuma. Tosobola kubanga wakajja mawulire ng'ogenda omanyira buli omu. Si bwe twakola. Relationship z'otulabaze tulina n'abantu tuzizimbidde ebbanga ALLANCRUZ saakakulabira wano. Tumaze ebbanga nga tukola ki? Nga tukola. Singa nali muntu mubi nandikoze nammwe. Oyo mwana yanditegedde nti Junior waba afiirwa. Nakola okusaba abantu ne bajja. It means I'm a good person nine nkwatagana ennungi ne nsagala kamanyiiro. I set boundaries. Nze olaba ALLANCRUZ ekinemesezza n'abantu kye nayiga omwaka oguwedde. I set boundaries. Wetuba tuganya okwatagana bireewo. Olaba bandi ku kimayo. Eyo sijja muzika okola mu funeral. Shalom wa funeral service. All that kamanyiro. Exaggerated abadde akola mu funeral yakuba emirambe eddagala. Njugira ya kyavu. Ize nazimbe wange ekyengera gyembeera. Ajagala asange wange. Ize sikyali ku mizigo mbunonya lenti mukwano nyamba. Atanjagala andeke. Naguze motoka yange ey'okubiri. Najja ku Snapchat. Bukongozi my brother ate. Yeah. Ani yazze naawe. Tizoloza Tekisoboka. Tekisoboka naawe. Tirabayo. Najja ku Snapchat. Kakana. Sia. Nga wama Jose. Onani. Shalom Health Services 256. Kana wenda kuzomwezi. Yesterday. Nekade mutuzanye ebi. Ama Jose bano batuzanye ebintu yabwe. Oliya oyangambye. Kongs my brother. Motoka z'abajamani si nyangu. Nengamba stand. Takyatuma yeetuukira. Kati motoka z'abajamani si nyangu. Webale gula Noah. Nemuga nti neringi eno yakubiri naguze yakubiri. Naye ate mu wiiki eno yennyini oba wiiki ewedde sijja kuziika wantama Kasuku wantama. Kakati ate gwomu gwandaga message iti mwabadde mwogera. Kakati mwe mwagala ffe tuyingire mu ntalo zammwe. Yansanze ku Snapchat nga nakagula emmotoka yange eno gye naguze. Shalom sikatekeddaako. Kongozi mayiki. Sijazi kuplayingira audios. Panga I'm not bad to that extent. Nengamba omuntu tagenda kunziika. Yayogedde biki byonna kitegera kati yefuula nnomerirwa. Si bwento bwenkola. Buli omu abeere wabwe. Ndi mubi nakkiriza Junior ndi mubi.
onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Nze nayawukana ne Wisdom Kai because of Frank Antambi. Nga kayavuma Antambi. Nga kayita yagala ki? Ndi mubi. I'm bad. Nakiriza Junior nine empise mbi, saagaliza. You know, people do me things and they don't even reflect on how they have the damage they have caused to me. Abatwalozo ba Junior and chiti. Nze senyiga. Umenye ALLANCRUZ abantu bakuhatinga. You're not manipulating. These days people manipulate. Wasoma ko kuba narcissists. Waliwo yabansomesa no psychology twasoma ba narcissists. Nze am a psychologist. You can't manipulate my mind. That you will debate my actions, you debate my reactions, but you don't debate your actions. Omanyito ino omuntu gw'osanga n'okwata omukazi mu bwenzi nagamba lwaki onketta masumi yange oli poliisi nawasa poliisi. There is manipulating you. Ovudde ku kikolwa ky'obwenzi kati atandise debatinga gwe okibeera onnondoola olimbwa kati bambi naawe n'otandika oba okebera mu simu yembadde. No, I'm not that. My worth is not for debate. I'm human. I love, I hate. I'm human. Oyo namunaaba. Ne bwe musanga wali muyitako. Oyo ye namumala. Naye ani gw'otamaze? Buli omu boys dome tuwa mumalako ne muddingana. Era I believe one day mujja kuddingana. Ani omulala gwe namala? Kasuku is my brother. Era wamunaabako. Siddayo akasukolere. Kasuku Yesu sobola munaaba. Oba just onyizeemu. Oli mukwano gwa muganda wange. Gwe muganda wakunyiza tomala ne muddamu. Mayibe tulisemu ne Kasuku. Oyo Kasuku ye mulandira muyinako history. Ebigambo kitange bye yasomba okungambayo mu ddwaliro. Kasuku abimanyi. Kasuku amanyiko bingi. Kai Kasuku ye muntu yatulanga ne muzeyi wange ne bogere dakiika ne bogere sawa nga 2. Nze nno kankubuulire taata wange yali tanyumye nnyo n'abantu. Naye yayagala nnyo Kasuku. Kakati nze ne Kasuku tulina bond. Nti we can disagree and agree. Ochi? But these boys, these useless boys. Naye atono mwasoma naye, bwongambe mwasoma naye. Kitegeeza kino ekintu kyangu kyakusootinga. Kantu kano tekabawula muli basajja. Twayawudde. Ndi mukazi nze. I'm an Aphrodite. Ina participate. Ndi participate kati ndi ya mukazi. Ante byembera. Ante oli musajja kati ndi Aphrodite. Buli omwe atuleke ewaabwe. Let everybody sit at their home. Ekyatuleetera obuzibu ngambo. Kwegeya ngambo. Kale nze ndaba obuntu butono. Bunene. Ate nga agali ewamu ge galumenya. Mama. Bwe mubeera awamu. Nga tonnagwa mbatakwagaliza bajja kuluma gwe kennyini. After all, when navaamu yagwa baali balabamu nze. Muki? Mu boys dormitory. Nabo babikoleko nga sirimu balabe how tireless it is. Many people can benefit. Let me tell you, people can benefit from your efforts. Umanya abantu babeeramu n'abantu bebaagala okulaba pesa. Boys dormitory yali kumulamu ki? Yali kumulamu ki? Kunoonya kuteekateeka ngeri gye tusabirizamu ssente mbagagga okw'ekikugu. Ate baali tukola ki? Yali kampani twali balimi. Zalali manyo oba musonda ssente oba kibiina mukola ssente ne mugane mukola investment. Kuteekateeka kusabiriza bagagga kuli profession.
Ekimwani musinga okukola olonga meeting zitula saa meka? Gwe tuwa omugagga wo labo batwalita tujjaze mujjamu. Wala kukuba ne haze. Gye twali. No working but living a good life. Gwe wali omulamwa. Bakola mirimo ki abagirimu. Gojjemo Kasuku. Bruno muyimbi. Concert kije yakoma okutegeka. Wakamula bakubipande emirundi emekaleke. Wabanga tonkyaza tuganga bintu bya kigwagwa. Kati empayo omulala. Lili puzzle. Jajivaamu oyo. Oba amugoba. Naye yalina amasanyalaze. Agaliwa. Nesekereko mama. Wano yiti wanda. Next. Kasuku. Ayo Kasuku ya yagaggawala mu jemu. Kasuku ze Richimani. Gwe. Suna beni mwali mumuyingiza. Suna beni si mwavu. Suna beni si mwavu. Kati ate Yesu na Ben ye. Yali azze kunyumirwa bunyumirwa. Twali ba Urban Boys. Akitegedde kubirako mu nkama engalo ez'amaanyi. Omulala. The viewers will interpret. Frank Antambi. Balteza. Eno lisiti kwa nasa sori demere. Ya papa zi. Toinayo topic endala. Wadonde se eyo katuje wonzisa. Ano wonto nolira. Eyo tatuje wonzisa. Kale gwe kikale kikyobala. What are the good memories you remember in the boys' dormitories? In the boys' dormitory. Aksasiramu lisiti z'abamalaya. Wanji? Paying as a group. Mu massage. Mu massage? Mwagenda nga massage. Ne bakolako mwenna kirindi. Ne wabaawo asasula. Those are the only good memories. Kubeera massage ne batunyiga emigongo. Novaamu nga tolina ky'osasudde. Those are the good memories. Not good memories. Great songs. Right. Good memories. Great songs and good memories. Eziriwa great. Great songs. Luli oluyimba lwagwa olutatambula wadde okuyita omuzikiti. Baali baleeta batya? Nange kenyini yalemese kyalujjeko. Olwanyi. Ujja bless no man curse. Naye oluyimba mwalukuba. Degwe Junior. Munyimba zonna ze mwakuba mu boys dormitory. Mwakuba ujja bless no man curse. Nisaba wali muri sebongo linga munyimbi. Enjala nesooka etulumira eyo. Enjala yabalumira wa? Wadde tugulira akasowani ko celebrity. Naye oluyimba lwali lwani? Oluyimba lwali lwani? Kale singa Bruno ke yaluyimba yekosanga lwanditambudde nanyi. Kubanga oli oluzungu lwali terumulabika lubuza bolese. Museveni okyafuga eggwanga lino. Was that a song? Uja bless no manikas. Uja bless. I get all music week alive. Olwakazungu ne kabula. Wemba mulwanyi. Zene unya ne ba producer chebako. Why doesn't the government arrest producers? Abakola music. Lwakubawa. Mpayo radio satu. Singa sente baziwamu nandola. Singa sente zakola video baziwamu nandola. Oba ava peace. Obono omwana. Junior wala. Waliwo omwana agwenjagala ennyo ennaku zino ayimba obulungi. Temperature touch. Temperature touch. Acidic vocals. Sente zakola wujja bless. Mandisi wadde. MC10. Natambuza luyo oluyimba lwe. Gwofunye gwoba. Gotadde gompa. Yes. It would have made more sense. Niyo wala na Junior. Bonna abali mu enjala yali etuluma tukutta akagiraasi ka wayini kamu. Mwali ku boat cruise. Ngoza Kasuku teyajja. Yakubira. Nganze. Yakubira. Ya Junior. Nkiikirira. Tuba twakamala okukola ne tugwa mu sendi ne bat. Ne Jackie nisi ne batoboza. Mubadde muva kukola ki.
Gwaye ko luyimba abantu je batachosa ataya. Ne mwambala atayemu nga tuyabagenda okulama agenda Namibia. Engato bwe tuzijjamu ono bwayambala kuyamu nno. Tombulira. Katono tugabana ndaweya. Tombulira biyimba. Nga mwambade white. Engato tuzijjemu kati gwe yambala kuyange. Na akote kimwali tanga abawala ba TikTokers. Kalinga kachi? Kakodio kali kacha. Awo werwagwirawo. Kufuna mateketoka kati teketoka atayimbanga kakutambuliza ati oluyimba. Teketoka asula mu nyumba ya mitwale 5 tonna lya chikomala kutambuliza oluyimba. Gutulabanga ko nyimba nga luli copyright yayo eri ku DSTV yokka. Waliwo nyimba nga zafuluma dda nenge Uganda tezinnatuuka. Nze mbeera wano ku YouTube. Olina ganti oluyimba luno terusobola kubebwa mu ggwanga lyammwe. Tokirabangako. This sound is not in your country. Waliwo oluyimba lwa Bwebatyo, I love you every day. Lwali lw'amaanyi nga balukuba mu nnyonyi. Nze ndasooka ddulabeeramu Emirates. Wali ogenda wa? Dubai. Ne Donizera kuwummula. Wano logenze juzi? Baali balukuba digenda sooka ddulabiramu Emirates. Ndiwo okulaba nnyimba zifuluma. Lwafuluma ddolo. Lwali lwafuluma dda nalulabako olwo. Is it my fault? Ndiyo ndiwo kuwandika nnyimba. Azakola mu UNBS. Oba nkola mu UCC. Wamma mukulikeeyo ababadde bagenze abadde bagenze eri ku beach. Ewanko Edisendi, Jenkins, ne Uncle Bat. Mukulikeeyo mwenna. Yes, ekivulu kyali ky'amaanyi. Wagenda? Naliyo. Amanyi gwe every time you are there, but yabadde ankubidde n'okunkubira ano embange. Njogera. Naliyo bambi, I was so smart. Wano nga but anti bali tebalinnyayo. Wano Shalom. Yali tayinza linnyawo. Shalom yagamba mbu ekivulu kyabwe kyasala. Ne banyiga. Bani abanyiga? Bajekins. Shalom yagamba ekivulu kyasala. Nenga kyasala wamu. Kyasala. Batunda tables nyingi. Ebivulu biri mu tables. Bayina tables 35 buli emu nga million 2 ze sentiment. Million ki? Bayina ba sponsors. Kale ketugeze ba sponsor 5. Buli sponsor badde million 2. Million emwemu. Esoza million 8. Omanyite ebintu byonna baba byabwerere. Babantu bajja. Gwe yaliyo wamma. Abantu bajja. Kile ekivulu kyabwe kyali corporate. Kiva bali bajja. Singa bali bajjekedeze basendi bali bagala abantu. Bandi tegese wano ku kalenda, bali tegese ku Freedom City, bakitwala ku beach. It was a corporate thing. It's a corporate event. It's a corporate event. Atakitegedde batakitegeera. Kitegera. Ni waliyo bantu bavunanyizibwa ba Steve Jean bani. Steve Jean yaliyo. Ibaliyo ba lawyers. Mukwano gwange. Ba lawyers, ba bankers. Exactly. Abayimbi bano ba artists, abamanyi music, ba producers. It was an event of class elites, music elites. Twali yuba no bayimbi chabayimba. Bayimbi chabayimba. Mane. Tajjakira. Gundi. DJ Michael. DJ Michael yayimba. Nyo mulala. Ne Jenkins. It was purely Jenkins yayimba. Chali cha band. Live band. Live band. Chovola pena twayimba. Chali cha live band. Chali cha live band. So bannange njagala no bategeeza ebigambo bino wammanga. By the way, Junior, congratulations. Wafunye motoka empya ate n'ekirala. Hanna Junior ina akantu kongambye wali. Ate nali competing na eriri puzzle. Je naguze puzzle yaina. Kati otokombiri ngota eriri puzzle. Ngatogamba suwa klasi. Ate eriri puzzle yaina ye motoka eyo no wanga ndoza yemwe wanyi nagiguze. Nesigaza nene ate yange. Omanyize bera nnyo mu competition n'abantu nga tebamanyi. Nkulayo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby.
tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola make-up tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Baza papa Misa kisema kwa yapa kirozo kyo kuzimba ennyumba yange tubala papa Misa kimwebaziza soko mbuli papa yakuwa ekirozo kyo kuzimba ennyumba mwaliwa muzeyi wange bwe yamala okufa mba ndi awo ntudde papa Misa najja ne tunyumya nanga katizimba niro omusingi ogusooka ennyumba eyo okugitandika kyali kirowoozo kya papa Misa era nga njigulawo nyenda muyita tujiyingira ddi twalize muli eddogo lyammwe ejja kuba invitation zijja kutuukako tetukyayogera yagala bandoge enkuba etonye bantu bazibu bananga abana ba boys dormitory mwenna mujje tugenda kuyingira ennyumba ya Junior ewani taata Bruno ketajje nagula embwa bagiyita Shalom nenjiraga ebifaananyi embwa yange nagiraga ebifaananyi yekka gwe najjamu kasuku nenjigamba dog Shalom embwa yange kasuku yeto mulumanga bano luma njigulira KFC njite kuluma balinyawo waliwo abatajja kujja pozo yamba kunamire embwa nkuze njiraga wamba nkoye nze malogu nyina mutoyi nekupama nekuflasinga njala ni CRUZ n'abantu b'enflasinze mbulamu ngani jebali Bruno ayina okujja n'atuyimbira mu ajja kujja Bruno ke wade Bruno ajja kujja kasuku ajja kujja bamala nange njja kujja inawo ojja kujja ne Simon munene weche bonna bajja kujja abo bonna bajja kujja bajja kinezi bajja kujja bentambudde nabo mu lugendo lwango lwaki liri puzzle ayina okujja ujaja bless no money cars ujaja bless no money cars no na mukolo gwange pozo yagala mpite riot police ebifaananyi byabwe njabbe kuba ku gate no entry naye tunaje emmotoka zijja jamu mu lujja emmotoka zinajja mu lujja tugenda parking badde nakugula kumpi diwo walioze notafuna parking sibejuruza takali yange jejine migotte ko jamu bwateka parking yake waneiba nizeri takanali kwa tugenda soko kula ku mukyala wo takanali gula milioni 15 150 million tugenda ku mukyala wo ko so when I see these boys tugenda ku mukyala wo ko mukyala wange ngavuddewo sinna wasa kati nyumba ugenda bira munani ugenda bira munani n'abana b'Abaganda bo nzeka n'abana afumbira emulimba chef nyera kuteka mba chef from Serena mwabazibu wazizzo obulamu kati omukazi akole moki ne kubaka sabone nebaka ne Junior it's time of no mukyala you've grown bro nkoze ki goyina goyina webale nnyo bwatu kasumba we atoke bata Franka kasumba ebyo bikwasa nibyokuwasa ojjo bibuze Franka gasumba bwatu yatabukira muna mawulire bimanyiriza ddala goyina ya Franka gasumba yali asemuna mawulire ako kumubuza owasati Nego Junior manyibo oyinza okunyumira mu court nga tugenze okukyala tuli mu kwanjula awo mbaga nze kansigale kasopo sinatuusa sinatuusa nja jibera but are you seeing someone you're seeing someone no someone is seeing me nena kati kuseteze nina irinya lyenina do I have time to run after these cheap women around town botwala ali cafe javas nogulira ebyokulya notwala mbulire. Sex is the simplest thing you can ever get. Nemu abavu mukitunulidde nga as if something important sina maanyi ga kisajja. My friend, teri banka gye babuza maanyi ga kisajja, teri renti gwe basasuza maanyi ga kisajja, tewaliiwo
business nga capital manyi gachi make money. Tagalo toke myaka 4-5 basajja genda obo yagala okulaba obwavu genda ku the Winton Road. Olaba bali mu government yobote. Bali awo. Oh. Bobo yagala kutegeera obwavu tambulira ku Jinja Road. Bakulengeze nto yali minister mu government yobote. Ngatudda atunda mawulire. Poverty. Nzo obwavu bwentya. Kitange yali atya nnyo obwavu era yakingamba obwolo ni bubi, obwolo ni mbwa. Ani? My late dad used to tell me obwolo ni bubi, obwolo ni mbwa. Lulimi kyolo. Lunyankole. Yali aga obwavu kibi. Obwavu bakuyisanga mbwa. Tukole sente tuve mu bintu ebyo. Nusanga omwana omuto myaka 24 yakava ku university ali lubuto mukwano ozaala ki tekiyina mulimo abaana bali eyo omanya ebiri abaana bye bakola bawala bamu omanya enjaga omwana ne bamunwesa enjaga ne bamukozesa abavubuka bana inde this guys omwana akuze alagawa abaana bali okwo ku street nayingira company ekisajja kimulya ki manager CEO amulya avuga emmotoka za company amulya omusirikale asayininga ku kitabe ebweru amulya. It's very unfortunate what our sisters are going through. Nze by the way nze sagaba koti waliwo omukazi yali ayagala okunkozesa eddi nagenda sabo omulimu omukazi wanted to rape me like to use me era kwadde mu office. Like, Ninkaba, I cried. Oh my God. What's happening in the employment world? Yagamba yakutandika atya? Ngambo soko sumule one button of your chest. Najao aneweseza bu pecs. Nangamba come to mommy. Nawe nogena eri mami. Kati nyenda. Kati mukazi natandika okunkwatirana namuga please. Yakwatira? Wano. Like fly? Yes. Namuga please stop it. Stop it. Awunetandika okukaba. Kati awunetandika okushoutinga like, please stop. Kati nangamba I can't think about it. Kati nafuluma nkaba. Like the secretary nambuza what's wrong? Namugamba I was nearly raped. Wali ogenze samuli muki? Sikyagujjukira. Tomuza naye bya kisiru. Manye mu kifo ky'okunkwatibwa ennaku kati singa abadde mukazi nga yabiga wandikwatiddwa ennaku. Neewulira kati byomboza. Does it matter? Some people have tried to use us. Junior, wait. Okimanyi mbadde sineetegereza. Wateekamu amannya amalala? Nateekamu artificial tools. Smile and I see? Yasamira muli. Banteekamu ag'ebibaawo. Bonye. Ne kati liruma enkoko. Kuba owoomera nnyo ka KFC. Ndya grilled chicken. Ani? Grilled. Koko balina ogisekula nnyo. Abasawo bangamba olaba luli wagiruma n'amalibu kati mbw ate mbwolya grilled chicken. Yagendeetera ekigendererwa kye kyali kyakunda bisa nakitegeera. Kaso. Kwa uletera otyo omuntu atalina mannya enkoko byo. Ne baba wagikuba amanya. Kale wagamba ndowooza nja kufa nayo naye ng'oginumisa. Era abantu mu comment bagamba naye omulwadde ye enkoko. Ne baseka. Kati ndya magi masiike. Ne kati owulira otya? How are you feeling? Owulira otya? Sente bwe zinze gwakonziramu n'endwala. Era abasawo bakitaddeko. Mu postmortem report. Sorry. Police bagita batya? Doctors report manyi binsombo. Naga NB, the patient should be given plenty of money for quick recovery. Tugenda mu launch ya Sophie Nantongo ku Serena Hotel. Are you going to be there? Nafuna abantu ajja kufuna tujja kubaayo. Sophie tayinza butafuna. Kubanga Juke is going to be a corporate show. Tugende tumuwagire. Tugenda tumuwagire. She's a woman who has kept her dignity. Tomuwulira nnyo mu bintu bya kigwagwa Sophie Nantongo. Nze nkuze oyo omukyala muwulira bambi yeewadde ekitiibwa.
alinga Amelia alinga Amelia Nambala nibambi mukwatagana okimanyi mwakwatagana na Amelia mwinzo kati muyoma naye I love the bond nyabadde ankubidde wano abadde ankubidde mukwano gonyo totunula eri mukwano gwange nnyo sina mukwano gwange senga wange abamu bamunjagaza era Junior kale as we are winding up our show Junior nyimba ki ezikunyumidde guno omwezi buyimba ki obukunyumidde guno omwezi kanaka acidic vocals bakayita batya it is okay byonna byenkola bivume it is okay ababaka bentuma bavume it is okay luliba olojja kukaaba lero nyomedde oyagala acidic oyagala namulabidde eri mu champanya yayimba bulungi yadde good performance nali simumanyi kale mukadde kano munzikirize tuwunzike show yaffe olunaku olwaleero Junior your last remarks as we are winding up. My last remarks we meet next time. Kale musibe bulungi for now saagala kusukkako wano olunaku my last remarks abampala n'abampalane abanjagala thank you so much. Ate waguze ne motoka empya. Ate naguze ne motoka empya ate nga kanamba. Poza ani yagigulidde? Ani yagigulidde? Ani? Emotoka. Sisobola kwegulirako kintu nakimu bannayi bana babangulira bugulizi twere. Nagyegulidde. So nvuga kanamba. Kati mwabali eyo banogo Banton ya Junior ajja kudda tejja muzika my cousin will bury me. Webale kuba bakazi bakulu webale kuba bakazi bakulu nabo bebale ku nesonyiwa bambi bampomulamu bakuomulamu naddayo okukola ebintu eyo nabivaamu nekera bakyansindikira kati labo asindikiddeyo 5,12 mulabayo but idea tomorrow you gonna eat KFC sibane mundeke kazemo mundeke ate webuwalabu okwana bakadama ate mbadde olya sendeza abana abali Saudi Junior she azinsindikidde si mukazi mukulu nze yamugambye ko mbunjagala KFC Junior abana abali Saudi baleke bandeke tulya sendeza abana olabye ko nganza asindika oba ye. That's bad. I feel pity for the young girls out there. You feel it? Do they feel pity for themselves? Some people are born to suffer. Because dating Junior is like, oh, you are going to suffer. That's a problem. That's a fact. For now, otherwise, adios. See you. Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gagesi zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri oligino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-09 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku 0752 1 8 4 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 8 3 2 3 6 2. What tiles are these? Modern tiles. For quality and durable tiles that never fade with unique designs, get Modern Tiles. Modern Tiles. Nagambye eriggwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki. Okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 44 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere.